ekizimbe bwe kibeera kipya mbwe biseera bisinga olina okukisaddaakira. Kati oba Bakaluba teyasaddaakira Bakaluba Mall tetumanyi. Kubanga musajja musiraamu tayinza genda mu shiriki. Naye nga wenjogerera Bakaluba Mall ekutta omuliro na kati we twogerera ekyayaka. Abazinya moto we bali ebwero okugezaako kubanga bakakkanya embeera era bali mu kufuuyirayo amazzi waggulu omuliro gubeere nga gubeera neutralized. Haji Bakaluba Mall gye yakagulawo e Namugongo ng'ogenda ekyali wajjala ekutta omuliro ate eri ku kkubo kwennyini ebintu ndabye abantu nga bagezaako fulumya ebintu. Ne bambi omuntu alwana Haji omuliro guba nga guvudde ku masannyalaze well and good. Wabula we baba nga waliwo akumya akabiditi n'akateekayo oba ba TikTok be yaleeta be b'ekisiraani we don't know. Naye nga Mall agiguddewo tulaba n'ekwata omuliro era nga tulaba. It is very bad. Nze nsaasidde Haji bambi musajja mukozi ateekamu obudde bungi mu kukola ssente ze. So kati Bakaluba Mall ekutta omuliro fulo ya waggulu kyokka nga yakagigu. Ani aloga Haji Bakaluba? Bakaluba Mall gye yakazimba kati ekutta omuliro. Kati mumbeera nkusezeeko Bakaluba ono Haji Bakaluba eno Mall ye bambi abadde yakagizimba e Namugongo awo ng'ogenda ekyali wajjala. Wenjogerera abazinya moto aba fire brigade okuva mu Uganda police bali kulwana n'omuliro gukutte fulo eya waggulu. Bannange abana Uganda oyinza okwesanga ng'eno Mall bajokyeza kagenderere nga waliwo bamafia bamukuba, waliwo abaloga abamuloga, waliwo abamufuuyira emmindi. Bannange omusajja aleese enkulaakulana mu kitundu ate nayo muli mwagala kugisaanyaawo. Bakaluba Mall Haji Bakaluba Mall ye eri mukwata muliro fule ya waggulu eteta abantu bali mu kulwana kujjayo bintu byabwe. Bannange